omukyala ali mu family maybe nange birintuukako kati bwe ndaba obulumi mama wange bwalimu nekye tuyitamu like I'm a living testimony like lunaku lumu bwatu tata affe yafa leero ssaawa 11 kika yes nekyogerako siku maybe I can help someone else but also it's also to human to want to share with the world kyoyitamu it's also to human Mwana mujja mu ddwaliro tukyasolooza tukyesondamu ssente zaaki ssente zinaatuyamba kumujjayo kaabe ekika batulaga nti we are not as important mami yatugambanga naye ngero oba olaba nti mulumu abaana tumuba mulooza mama mwayomba buyombi na taata bali ab'ekika tusobola obbaagala ffe batwagala mama wange yangambako taata walisooka kufa n'olaba ekika tuufu also as we had those challenges namwe babasabiriza tebatusakana ate kyaffe kireka kyaliwo asitwali tetunana twogerera katwaliwo tiktok oyinza oloopa omuntu ffe twasirikanga busirisi enyo oguma munange notagaa because bw'omuwa amangu era we bigaananga akugo but if you have talent you have talent but kituufu gyekiri omulala ajja kuwa ekifo yes gyekiri I believe it naffe gye twakolera eyo baatulemesa nnyo babosi nnyo ate twali bato ne batwogerera ebigambo weebiti because ogaanye nakukubako omugambo abadde anjagala abadde ankwana oyo omwana babosi baffe eyo gye twakolera kati naye kati tukuzeemu nawe it's a decision I make if I want or don't want kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde gulawo obuguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugira emmotoka osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala Success Motors tusangibwa Kyamogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo jjala essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 8 Success Motors walk in drive out wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 726 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty kale mbandiza nnyo ku mukutu Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero banizaako yona gye musinzidde okubanga ate oba oliawo tulabira mu nsi ez'enjawulo bali wano mu ggwanga Uganda mwena nyongero bebaza mwebale nnyo wamu ne ba sponsors baffe ab'enjawulo mwena Africa One Tours and Travel mwena mwebale nnyo mubayire ddala olunaku olwaleero nina she's an artist ate ng'era muzanyi wa film naye waliwo jozi nabadde awo ku internet omwana nambuuza naŋŋamba bw'oba ozanya wama Alan Cruz okuzanya firimu n'okuyimba kiriwo ekisinga okufuna njagala yingiramu kimu nange ebirowoozo ne bimba ndi awo ku Sirasi ebirowoozo ne bidduka ku Helen Lukoma nenga ne kambuuze Helen ono kubanga I think Helen firimu zaazanye nnyingi nnyo ku nnyimba z'olina si nnyingi firimu si nnyingi ku gundi firimu n'ennyimba ki ekisinga obungi nokuluka ekisinga ekimu obungi kiba kyosinga obwobudde byonna nali ne Mushema Shema naŋŋamba ye teyejjusa lunaku lwe yayingira kuzanya firimu kati neŋŋamba wama Helen kyova olaba firimu aziweera ddala obudde music olabika oyimba bibyo Helen bikunyumira no byonna biwa obudde obuli even like let me give you an example right now in the National Theatre I'm in theatre I'm going to finish theatre in the next 2 months then I will do my music yandera ku pesi yange sireka balala kunzirusa misinde gye sitasobola ani manager wo Amanda Can Music
Can Music? Yes, Can Music. Ye yani. Company. Jeri erina ababoosi baayo. Iye. Oba weesayininga? Nedda sinakwesayininga. I don't own any company. Helen. Jebali, yes. Oba weesayininga? No, I didn't. Buza kuba tulaba. Singa nali nsobola the better. Bananga batulaba amanya gangeze Helen Okoma ndi muyimbi ndi actress ndi muzadde munammwe ndi mukwano gwammwe. Ak'obuzadde kakulu nnyo. Kateekawo naawe guli eri blessing. How are you, Helen? I'm good. Long time. Naye olimba nze nkulaba. Helen ofaanana bulungi. Banaga olimba. Mpaayo omutwale. Wallahi Helen ofaanana bulungi. That's so nice. Okay, mumpeerako Helen ono close up. Omanyi mulimu sembera nnyo oyinza obutanteekamu filter. Nedda. Eyo kamera erina filter ezimala. Helen nkubuulire. Nze nkyaziza ku bayimbi. Naye mulimu omuyimbi agamba tompa close up nga naye walayo olabira ddala mutuufu tomuwa close up. Nga togenda gimuwa. But Helen, when it comes to beauty, bambi gayo oyo omunneebalizaako. Katonda yakola ogugwe. Naye omwami oyo. Wowe nange. Munneebalizeeko mitani mpozi? Gyali eyo baby. Emita baby. Bambi munneebalizeeko. Helen ofaanana bulungi. Kaskini okoze search kati nkyemanya abakyala balanzedde okubuuza Helen akoze search. Bajje mbabuulire bansasule balabe nze nabbawa advice. Mugenda kuba mulimu mupya. Bannange. Ye naawe olimba. Helen ofaanana bulungi. Omuntu bwakusanga eyo ayinza okulowooza Helen alimu abiri mu egyo. Era weewo. Otuvuze mingi. Watuvuga ejja obsession n'otuvaako. N'otuvuga ejja HB toxic n'otuta. Kati otuvuze ejja lukoma yekka nga yekka. N'otuvuga ejja hostero. Najjo gyaliyo. Kituufu ngivuze. Okikola otya? Ayi. Kale sooka obulye ku bakyala. What's your daily routine? Kwa kyemanya abakyala kye basinga okulaba ku interview kuno. Mukyala alabika bulungi. How do you run your daily routine? First of all, my daily routine is nekkiririzaamu. I think it starts with the mind. Nsooka nekkiririzaamu. Nsooka neefuna ebyokukola neefuula busy nestabera fuwa. Ndi mukyala mukozi nange enkola ezange. Kirala of course nendabirira n'olususu. Nze ng'omuntu nange neerabirira ku lususu nemmanya nti sijja kweyerusa nnyo. Sijja kuteekamu bizigo bikyamu buli kimu ky'osanze. Then nendya na bulungi. Kuba n'emmere emataringa ekikuyingira kimataringa ekifuluma. Kweyagala kubeera around family. I think also it all in the mind. Kubanga obwongo bwe bwate biset ne bwokola routine y'olususu. Omusajja n'omuta n'abeera n'akola byayagala nawe n'akuwa emirembe ne munyumirwa obulamu. Bannanga abantu bali mu toxic relationships. Iyo omusajja ado ino muteekawo. Ate omusajja bw'akuwa emirembe n'endabika ekyuka. Kituufu ekyo. Naye omusajja akustressinga Zori natula neneebuuza neŋŋamba ne Helen wateesa otya n'omwami wo n'akukkiriza okusigala mu kuyimba n'akukkiriza okusigala mu movie n'osigala ng'olwaninga ebintu byo ate nga bambi mu mazima si mwavu. Abasajja abasinga abagagga bwe bafuna abaana bafa ab'omu industry toddamu kuyimba bakuwa mmeka ezo kanzikuwe. Toddamu zanya firimu bakuwa mmeka ezo kanzikuwe. Gwe wakikola otya? I think kiva ku muntu gw'ofunye kubanga ye nga ye aba tasaanibwa kufoosingibwa aba akimanya akusanze ekidongo kyagala byokola obikola akwongerako bwongezi oba n'okozaamu ku byokola oba badde oyitiridde nnyo n'okakkanamu katono ne mufiitinga halfway. So tekyalinaako kyakukola oli omuntu ajjanga bw'ali n'omumanya nti mwenze nkwagalirayo nga bw'oli kale tukole eki. Naye wateekawo enkola n'obukwakulizo. Era buli mukyala ateekawo enkola n'obukwakulizo naye si bwe bungi ennyo obumulemesa oba naye teyateekawo bungi nnyo obulemesa. Yes, we have our terms and conditions and ebyongera n'ekintu kyaffe. Olina obulamu buli muwala bw'ayandyagadde. Olimba. Bakuzimbira amaka amalungi. Bakuzimbire bannange. Helen teri atayagala bulamu bw'olimu. Nze nabiraba ne ŋŋamba ya Allah. Bulamu ki bwe ndimu? Mbyogere? Byogere. Baŋŋambye muguze ekyalo kyonna eri gye mubeera. Ngenda kukuba mu ttaka wano twekube. Baŋŋambye muguze ekyalo muzimbidde abantu apartments baakuwa emmotoka
ai ha Range Rover njirabyo wali eri HL etunulanga muntu okisusizo oyongere ne Helen bulira abaana abo mama oya kunazaaki yakibuuza mami nange sikimanyi naye ngera kimulabe ku motoka ya Helen Kim ogirabye nawo ndabye ku motoka yo neŋŋamba akange bakongezeeyo emabega olimba nze njirabyeko bulabi we neŋŋamba omwana mga sembezayo emabega Helen ayitewo eyo kaje wakalaba nkyazaako ewaka jango wabayo bu birthday bw'abaana abo ondeetaleetaawo nentulatuulaawo tomanya anka ayinza okukwatibwa ekisaawo n'agamba Helen mukwano gwonga alabika nga atali musanyufu anko n'agamba mumuwe batuwe bale kusaba kati oyita mikwano gyewaka oba oli muntu naawe atesembereza mikwano mpita bempita kyakikuumya amaka go okusigala nga kyali magumu ate nkyogere wenakyogera ne bakikopi bahaji ati abali eyo nabo ne bayiga ka system naye nga tukola ate munange ekirungi kya byonna toli namba 2 ino nawe kisusiza nakunakado ino kaisa kati nze kankupulya ene nempulya buwulizi nti bakuzizaako bannange obukambwe bwensooka okuwulira maama nyabo obukambwe bwa muntu nsooka nenteekawo embeera lwaki bakuzaako n'emmotoka yo just yokka emmotoka paakati sigadde kyekimu etukula munda eringa erimu fridge yes erimu fridge mundaka njitunuulidde nga ninga ali obewa kale you've inspired me a lot era kati abawala abali eyo nyongero bategeeza teeka nnyo omutwe wansi bwoba osaale kama omusaba akuwa omusajja omulungi omusajja akwagala kati gwe omusajja waakwagala si ekyo yes nayobuuza nga atali serious okize namwe yasika ekyo ngambe nti nedda anti njagala ankala abe nabatanjagala nja mu making anjagala osaaga omusuubiza omwesibako ye ate akyalina gyagenda till death do us apart maybe I shall cry my tears amaziga gange tasobola oleka nawe toli muyombi ninamu kumumwa olinamu mubaamu naamu nesinya kati gwe Helen walaba ku nnaku ennaku eyabwe nga n'okula oba nga nkula ng'okula nalaba ku nnaku nesibaako Helen I am not a planned child ekintu kyokka kye nali grateful for nti bwe nakula ne bazadde bange nakula mami ne daddy bali bombi nakula mami ne daddy basobola otuwaawo kamere nze natambulanga okuva ewaka kati okuba kuzaala kati wendaba nti it is so hard but I think bazadde baffe tebaagala navanga ewaka paka ku ssomero twatusomera wano ku Shimoni ewaka iri eri emakindye wasomera ku Shimoni nsomera ku Shimoni kati abaana boona abalaga ki simanyi baalijjawo tuli byogero oba ninayo bufaananyi eyo ng'otambula kuvaawa kuva waka eri emakindi tuyita mu railroad mu P1 P2 paka P7 twatambulanga kuva waka eri kati naage janadi I am not a planned child but I am a loved child yes nga tuli akawunga bw'otalya ku ssomero gwe nno akawunga w'okusomero oba ofudde naye nga bazadde baffe baproviding nga tebasobola but now that bw'olaba generation eno like if you look at our children and what we offer like otwala omwana akusomera omanya first menu gye bali ya my friends nomanya nti bamutwalirako kidriver atwala emmere by lunch time my friends we are loving children gwe tiwali baana we bapaakingira byakulya tebyaliwo ne school fees yaliwo though I'm not complaining ng'olabika nga alina ekyejo gwe last born yes I'm the last born as I said I was a loved child gwe last born baganda bange bankwatira era nze mbadde ngenda kukubuuza olinayo kasisita kakato and I'm grateful that my siblings love me baganda bakulabiridde how many are you tuli mukaaga Allah akyabakuumye mwenna
Yes, fena tukyali balamu mpozi daddy bamutwala genda wakatonda. Bambi. But why daddy's girl? Definitely is my daddy's girl. Ochali. No one can take his place. How is mommy? Mami jali mukazi mugumu mama ngeno mbamcha mchalo koma kansala weye makije wafi yali kansala nawe mama kansala she has been a counselor forever naira muntu w'abantu kukyalo muntu w'abakyala muntu akwatiridde ku bannayambi banne jali jali mulamu kyala akaddiye katonda mwadde obulamu jali alwana ntalo za kika naye jali ntalo za kika bye bino byayogedde ebyekika ebyo kyalina ekyokusirikira naye nga jali naye ab'ekika bali bubi naye katonda tali azaamawo kati gwe voice for the voiceless. Yes. Nembeera ki yakuviiriddeko okwogera ebintu ebyo? It's not olaba sometimes bagamba tubeera mu mataala. It's experience. Abantu banakuyigirako. How do we really inspire people? How do we really help other people, teach other people some things? It's not that tewali muntu ayagala kwanika buziina mu nsi muno. Tewali. But then sometimes bw'olaba ebintu n'obuyiga, sometimes toyagala bigende naawe mu grave bw'oliba ogenzi. So sometimes it's about sharing. Sharing ako abalala omulala naye akiyigiremu agambe naye munnange okimanyi gundi okimanyi tutusobola naffe okukola bwe tuti olwo abantu bangi nnyo banyigirizibwa paka ekikutuukako oba tokimanyi nti gyekiri. Let me give you an example. Corona bwe yajja abantu bali mumanyi corona wali but they used famous people talk more about corona. You know, they gave us a chance to tell people mobile masks bana tutambula. They had it from us. It was because try to agala nyo but it was experience and what people would hear. So for me to talk about kyendabye mu kukula kuno ate ddala okukula kuno ng'omuzadde omukyala ali mu family maybe nange birintuukako kati bwe ndaba obulumi mama wange bwalimu ne kye tuyitamu like I'm a living testimony like unakulumbwa tata affe yafa leero saa 11 kika ne tukiraba who we are and who they are. Who we are and who they are. Muveewo wano tata mwe tugenda muziika eri tutandika kulwanira mulambo nga tetunanakabako ku maziko. Si kyogera nti nyanika. Yes, nene. But it's experience. Nammwe abantu bebegomba ebintu abantu bali ababulijjo bye bayitamu ate nammwe mbiraba kati ate gwe bw'obiraba nga celebrity osobola ovaayo n'okyogerako. Yes, n'ekyogerako siku. Maybe I can help someone else. But also it's also to human to want to share with the world. So it's also to human. Taata afudde leero. Tebannamuteeka nayo. Mwana mujja mu ddwaliro tukyasolooza tukyesondamu ssente zaaki. Ssente zinaatuyamba kumujjayo. Kaaba ekika. Batulaga nti we were not as important as we thought because Daddy were failing. Daddy bwe yaliwo temulina kye mwalaba. Yatugambanga naye ngero boolaba nti mulufa abaana tumuba mulooza mama mwayomba buyombi na taata bali ab'ekika tusobola obbaagala ffe batwagala ate noba busonga butono nnyo. So if Katonda asobola otuyamba mu families zetu creatinga ne buba nga busobola okubeera, but maybe it's hard. But as I said, mama wange yangambako taata walisooka kufa n'olaba ekika. It's the same thing. Tulaba abakazi ne kaakati tubadde tulabirabe kati tukulidde ddala. Omukyala ne bagamba nti abadde bawe yafudde bamugoba mu nnyumba. N'ogamba how? Lwaki tebazze ng'omusajja wali ne bamugobanga wali ne tukimanya olutalo ne lulwanibwa ng'omusajja wali. So that means it's not right. It is not right. Naawe owuwo yamala kubulira mu ttaka. N'olaba. Esi mukasya kano kankwanjulira Mami Gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye
ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Oli nga abagamba nti wano nno we muli. Nange no bagamba nti wano nno we muli naye nga I just don't understand lwaki tuba tulinda, lwaki ensi eba erinda gwoveewo tulwanira ebyo, lwaki temujja kati netubirwanira kati netugamba cruise ezo engatto no tizizo wandigenze mu ttaka nangatto zaffe lwaki tulinda ofa ate tuzikwata ate zaadde zizo. It's not right. Tewali ayagala kubeera mu but it's painful okubeera ng'olowooza olinawo abantu norealizing nti omuntu weka gw'olina ye maama wo ye taata wo nga anti basenga tebaliiwo nga bwe bakyogera mukama akuyambanga n'okuza abaana buli muzadde ayagala akuza abaana be ate buli mwana Katonda yandimuyambe n'akula ne muzadde we because be bakwagala bokka and it's the truth bakwagala bokka tetukwagala tokuzeeko ng'okula ne ba anti mugendako ewa ba anti ba anko simanyi twawuliranga twabalabanga naye kati bwe mmanya nti siinaawo. Mwawuliranga anti wuuyo senga wuuyo genda ofukamira obuuze anko wuuyo. But as we grow up we realize we actually don't have. Kati saawa zino mu bukulu otegedde nti tewalina basenga walina baani abo bewalaba mama ne taata bajjajja baffe kusaidia mami betwalina ne ba anka abamu ne base anti abatono era abamu tetulina. Ikitegeza Helen wano kuyita mu bulamu bonna bw'ozooyitamu maama ne taata bazze bakupushinga ne baganda bo. Kitegeza gwe toli mu mukono nti ngendako ewa anko gundi oyo. Baali waawe waka ne tuli obuwunga bwaffe ne batusomesa ne batujjukiza okusoma importance y'okusoma ne batujjukiza that you create your own life ne batuyigiriza ne batusabiza ne tuyiga okusaba ne tuyiga Katonda yaani wange taata wange. Kale nno wamma weebale kwekolera layini netwekubira amakubo neekubira ekkubo lyange nga guidance of my parents and luckily enough my dad yagenda corona yamutwala. Nzijukira ate mwali mweyagala nnyo ne kati nkyamwagala bambi. So tulina Helen Lukoma tugeza kunywa. Omanyi juzi nali ndi ku interview emu with my good friend Mushema. He's an actor. Kati waliwo n'okunoonya kuno nakunoonyezaako nga njagala oba oli awo okwongera okulaga abaana bano n'abantu abatulaba. Helen, saawa zino bwe weetegereza ku TV okirabanga filmu za Uganda oba kale bye twaliyise ebina Uganda zongeddeko mu kulabibwa naye oba oli awo abantu buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu. Bwe mwatandika ozanya filmu ne we ziri kati ki ekikyuseemu anti kyolowooza ekiyinza okwongera okukyusibwamu and biriwo ebirungi oba oli awo byolaba ebiriwo kati kozi nkiwa oliko gwe omugigi maybe abaana gwe bayinza otutegeera nti Helen yatandikira mu myaka gyaffe. First of all technology waffe akyuse for sure. Technology like edda wera firimu zedda oba obuzanyozanyo bwedda bukyuseemu kati quality ogiraba nnungi scripts kati ze bawandiika nnungi ate as I keep saying edda abantu balabanga omudongo oba batuyitanga batya ng'oba omudongo oba obwedde oli muyaayo oli muwanjaga loseless naye kati wogamba man actor my friend kubanga kati ekikyuse is actors tusasulibwa nno ddala ffe tukola ne mukola tukolebwa ddala talent yo ne bagi appreciatinga tunakuwa akasiima akalungi muli mulemi gyenza abantu bedda twalabanga kale nze nange nakulira ku ebonies bibaawo kati ate wali ekigenyaagenya kigenyaagenya waliwo naye balala bakayimbira kigenyaagenya bakayimbira right abantu abo kimanyi with all due respect bakuziza abaana baabwe ku entertainment
abamu tebalina mirimu mirala naye balina ekyo they have fed abaana baabwe basomera ddala abaana baabwe baliira ddala bapulaningira abaana baabwe ku entertainment ya movies kati kuliko series adowooza walingayo series akazannyo ne keeyongerayo bibaawo yabikolanga bibaawo ba Ebonies ne keeyongerayo technology bwakyukidde ddala that is our acting system industry has grown that katugutwalanga mulimu naye ngedda otwa actinganga zebetutandika music banga mati katulina okufuna n'omulimu akola music mwenda ofuna ino omulimu omulala oba ogendako mu bank okole kubanga this is useless. Okay, it sounded like yes tetuganye you're going to ogenda kadi woveeko ku mulembe naye kati ne bwokadi wanovaako so actinganga judge so actinganga omuzadde w'omulala nsobola okukola essomero lyange lya film nsobola okukola movies zange so basically ekintu tukirimu kidevelopinga tutambula we are taking steps. Are you a movie producer yourself? Not or producing? Sinaba, not yet, but I can't wait. Badde kati hiringibwa. The Hostel was your first movie? Yes, it was a series. Yes, The Hostel was my first professionally paid. Naye before when Nalimu Obsessions, twakolanga emizannyo ku National Theatre kwa acting out theatre. But Hostel was the first one where I was paid and stege. Yes. Eri omuzadde atulaba oba n'omwana atulaba Helen. Nkimanyi oli kifaananyi kirungi nnyo naddala abaana abawala abaagala okuactinga. Eri omuzadde atulaba ebintu bino bisasula. Kuba kyemanyisa eri omuzadde ng'omwana wa mugamba I want to start acting mami. Ebintu bino bisasula era bisasula bita era omwana asobola obulamu bw'omwana busobola okukyuka mu bintu bino bye mukola. Kubanga omuzadde asobola kubanga akola ku Pearl Magic naye ng'agamba bafuna batya. Ebintu bino bisasula but it needs patience. Ogenda keera ku makya ogambe mwana ali mu S4 S6 iba yakamala campus afunirewo movie kale gusobola okukwata omukisa naye oyinza olowooza mwana wange kati nafunye movie yagende wali akolezwe ekyagagga wali. Requires patience. Look at that journey. Gwe mwenyini wansomedde taata emyaka gye ntambudde natandikira Wanda Hospital n'okubya ekibitoxi kirongaba naye kati laba wotandikidde gwe okunda abawungamba entereni olinawo obsessions HB toxic ddala n'olaba ku Range Rover ng'etambula n'olaba nti kati nsobola okugulayo ku mmere eyange ku ssente zange. You get it requires patience, it requires research, it requires okuyiga kuba naffe twayigira ku balala ate ffe tebabitusomesa kati abaana babisoma tetwagawo bigwe ne bagamba acting ng'omubiwe ddala uno acting ne bikola. You get it requires patience. Yes, bisasula abaana basoma abaana batwale mu schools bayige so that omulimu wegujja gubaawo. And now ku TV beetagira ddala content. On TV's content is needed, local content. Tetukyalaba buntu bw'abayindi bokka twayitulaba ki ina yali muki ina yali eri kubukedde ina makaspa naye baali bagundi Filipino. Kati Ugandan content is needed on TV. Okola movies zaffe kati kuliko ku TV kuliko Beloved, ku TV kwaliko Hostel, ku TV kuliko sanyu. Content is needed, content is growing. You get what I mean? So kifuna. So njagala njogere n'omuzadde ali eyo. Omwana omuwala yeetaaga ki? And challenges kizagenda osanga oyo omwana omuwala ayingira olunaku olwaleero kuba beegombera ku TV. Kituufu. Omwana omuwala yeetaaga ki? First of all ng'omuzadde of course omwana yeetaaga education. Education is key. Ava mu ssomero waba alina chance esooka but era asooka kuba mu ssomero nga bw'akola by'ayagala. For example nze natandika entertainment na joining obsessions nga ndi mu S2. I was studying mukanya kudda ku TV fe mwali musoma atu mukirasi zezibu fe nga tukola tusoma so ne mutula ku TV ne mutubalira wala. I was in S2 so mama yanzikiriza okujoining obsessions ngagenda nga nensoma regular nenzira ne rehearsal. Mami yakukiriza? Yanzikiririzaamu talent yange yagiraba n'ajagala naye nateekako condition kasita omwana wange asoma. Of course naye ng'omuzadde n'ambuulirira n'anteekerakawo omugambo guli nga muzibu noswaza nkukuutira. So education is key. Nasoma nga bwenkola n'abaana ba muganda wange na muganda wange abaana be they are swimmers, they are achievers, they are models. Niye basoma they get time for it. You try and plan throughout nofuna time for it. So nasomanga
Nani obsessions nkuba endongo mwe mulaba mwatuyitanga zimalaya then mwe muba ku stage ne Katonda ono tuyise wala nankuba ndongo ekyana yera ku ssomero nenkerera ku ssomero basaameka ku ssomero mami yanjagala ku ssomero dadi nga jakebera nayo bannatuusi nankuba endongo yamuna system nenjiga nali nkyagala nenkolera ddala otwagenda okutuuka HB toxic nga ngenda ku campus if I'm right I should be right Lord nansoma HB toxic nansoma I did graduate na graduating a bachelor international business Google it mobs gobamalako good guy kwa graduating amushi mawulire kati nze sana kusingako nasoma mulimu omu accounting ni namune lo nasomako gwe wasoma mawulire pasitali yokola nze nkulina wano ngendera high five nengo kitegeera so abazadde omwana bamukiririzemu but also education is key tusigale in the know how kyena abazadde mami ya buli weekend nga ambeerako no wiki wakoze kiwasabyeko wakoze kijangu ekana kutunulira laga naye gona abagwe you know we stay in our kids lives we be parents omwana tumuwadde freedom naye freedom era ekyakuli mu ngalo you get what I mean mama miyampa freedom kama yanyamba yanta daddy ne bampayo naye era nga bakyabuuza ajja n'akeberako najja n'abuuza watandise okunywa enjaga emiwanga giddugadde onywa n'akujukiza what is right and what is not right. So they stayed parents at the end of the day. N'abazadde balina okusigala nga abazadde. Kubanga abaana abawala baŋŋambe tubuulize Heleni abasajja eno mu firimu nga batusabiriza omusajja n'agamba okuwa roolo main role kati mwe Heleni with the experience Heleni omusajja akusabiriza n'akutamya. Yes, kituufu. Also us we had those challenges. Namwe babasabiriza teba tusakana ate kyafe kye kakyali wa straight tunana tuogerera katwalo TikTok oyizolopo omuntu fe twasirikanga busirisenyu noyogera ate wali akukkiriza because lucky enough me I had my siblings ngabampa ku advice naye nga would advise oguma munange notaga because bomuwama ngwerawe bigana nga akugo but if you have talent you have talent but tufu je kiri omulala ajja kuwa ekifo yes je kiri I believe it nafe je twakolera eyo batulemesa nnyo ba boss nnyo ate twali bato ne batwogerera ebigambo weebiti because ogani nakukubako omugambo abadde anjagala abadde ankwana oyo omwana babosi baffe eyo gye twakolera naye kati naye kati tukuzeemu nawe it's a decision I make if I want or don't want. It's a stupid decision oba olabawo ekyamangu omuntu wabagenda kuyisaawo nga takuyisizaawo ku talent yo oba tolina kyolina it's better noyitawo ku talent yo. You get what I mean? Let me give you an example. Omuntu wajja kiringa ekigezo omuntu nakutiikinga butiikinzo oyitewo bwotuuka maaso bikkoona kubanga badde tokisobola. You get what I mean? Ne bwe ntiikingibwa wano ne bagamba naye ye acting ne music Heleni abisobola tugenda 50-50 bwe ntuuka wali nsobola okwebwa ennyimirirawo neyimirirawo nzekka bana akuyisawo meaning you're nothing agenda kukolera oluyimba era wakolera oluyimba wano abantu fe tunaaluliza tugamba biki byeyayimbye ate nga amaze okukola ki okwewaayo innocence yo gigabi bwebituuka eno mu bantu gamba kati okoze ne loss so it's better gwe n'oguma nonoonyayo bwe through abakulamu talent bajja if you have talent someone picks you up or the world sees you the world will see you. You don't need to give out your body because oli akupromisinze ka role. The world will see you. Ate n'abayamba bajja omuntu obeera nga you're so good newagira ddala n'omuntu n'akuyamba like a good person nakwagalako najja n'akusima n'agamba naye gundi oyo she's really good I can help her naye n'akusima n'akusiima ebirungi n'akusima ebirungi. Let me give you an example bagamba bano betwegomba ba Beyonce was stable but Jay-Z bagamba Jay-Z yalonderako era Beyonce yamuliftingamuko but she had talent already. Celine Dion omusajja gwe yawasa oyo a very good man who died. Celine yalina eddoboozi ng'ensi terigaana afuna omuntu omulungi n'amuliftinga nga tamutaddeeko nti okutuusaayo no tekyaliko ekyo they give you if they want legit. So for everything ekijjamu akakwakulizo my dad used to say when it comes easy it goes easy. Si kikyo kiringa ssente oba bakwa ssente kati gwe nakwaddeyo abiri wano kimanyi gakuyitamu singa wagampadde ogenda olimba byebi tugende mu maaso zikuyitamu
kyangu because nawe ogabako because okola I ki know. but bw'ozeekolera my friend oba omanyi zino ngenda kubaako mami zino zigenda kukola wano zino zigenda kuinvestinga zizo so abaana tebeemalaamu. So Helen, singa oba wakukwata career ya acting nogamba I would love to thank maybe one director gwe ngamba nti bambi oyo ye mu acting nali mubisi yabonaabona nange era be abantu bali boyogedde nogamba nti akwelevatinga n'abaako ne wakusa director ki gwogamba nti kale wano mu acting bano professionally nina nina bangi kale ne baba bangi ne kale first of all yakwebaza omwami bamuyita Mr. Kwezi Kaganda omumanyi oyo mumanyi bambi nange yanyamba nnyo olimba yanyamba ku first track kimanyi role yange yasooka ye yagimpa mu Obsessions ate yagimpa Sandoza na Force because boss waffe yali aganyo jimpa Mr. Kwezi nagamba Helen can act this nga kalinga ka role katono bwe kati Kwezi yali mu Obsessions naye yalinga director anja directing emizanyo munange Kwezi nampa role nenjikola nempita muyampa confidence yamba you can do it ngati denze ngati dene kuyimuka amba jinyi namba yimuka you're doing like cruise yimuka nenyimuka nenjikola bulungi and he was happy wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. so bwe yampa chance eyo ne bankubira nze nendagawo kye nninawo mu the hostel first season. Yes, I auditioned, but if it was not for him and a few people giving out my number, I wouldn't have made it. Cleo actually, yes, na yeye waye number yange agamba Helen. Nenzija kachengambye obochi na bwe natuuka nange nendagawo nti I can nebampa. Bikera time. But singa basooka te kunjira ne bampita ate sina talent era mba nkomaawo. Nengeri olwedde emaze okugaba ebintu byange. Kale oyo ye mufunye ne bootayongerako balala kubanga gwe mbadde nsinga okwagala mbadde njagala that one person eyakubirivingiramu nagamba nti how was the first time lwazanya ku movie ya script Hostel was on script movie series also gyewasoka it's hard because you know mushema yaŋŋamba it's hard it is hard gwe waliba kwatako script oyogera ebigambo by'omuntu wabiberenga ebibyo it is hard emirimu gyaffe essimu yangu nno how is it it is hard nkwat nenkuwa script nti yogera I love you so much mami you're my life nana nenjikuwa oyinza okuba gwe nga toyagala na maama nenga script ekugamba ki okubeewo nezziga notandika okulavinga maama batugamba mulya za bwereere ezo za acting balimba nze kugambye bakutereko kamera wano bakugambe tandika acting nga gwe president yogera ebigambo bye nga byakuwadde byayagala oyogere It's a script. It is principle. It also takes principle and respect to be on script. It takes someone principled enough. Obera scripting a script egamba nti nze ndi musezi. No kyogera bakikiriza. Naye nga toli musezi. Olina kyogera ensekirize nti oli muki? Musezi. Ate obakirize bagambe tulaba abantu mu movie nti batambula ne babakyawa. That means you're good. You're good. It's a principle. Wagambye oli muki? So first time yo otuuka? Ntuuka. Yali the hostel? Anti usually scripts was kuwa ahead ogenza osomye okomawo man. Nze mpulira byajjanguyira. Of course abeera nervous. Buli omu abalinze kubanga bw'oyonoona eno oba oyonoona ne time y'abakwata kamera oyonoona obudde bw'abalala abalinze. But it was nze kyemmanyi w'okola ky'oyagala kitambula bulungi. Bangamba oluzungu luzibu lwakuzanyiramu. Oluzungu luzibu gwe. Olaka tuli mu Luganda nze nza mu luzungu owulire obuzibu. English is hard. Nehere ni oluzungu lw'ofuluma. Mpaka bakugamba olwogere era ndufulumya naye my mother tongue is Luganda. Oluzungu luzibu lwakuzanyamu. Oluzungu gwe jangu mu National Theatre tuli National Theatre jangu otulabe nti oluwulire oluzungu balutambula. What's your best movie you've ever enjoyed?
acting in. Acting in? I can't choose. Bali balinga abaana tosobola londako omwana. Mba nkisse but abantu basobola okunkyuzinga nga maize namwagala bwana. Kale gwe eriwa gy'ogamba ekyasinza okutunda. Noga up to now. Hostel. That's a given. Like buli gyegenda buli omu asooka hostel. I think that's a given. I've done other movies, people know them, but in the back of their mind, never gonna Munsend, and I've been to Kenya at the airport and people were shouting, "Hostel, Patra!" Hey. Yes. At the airport. Even up to now. Even up to now. So hostel was a good given. It was a good one for me. Still is. Waliozanyako movie etali ya script. Ebinauganda bino bya bulijjo. Nagigezaako naye era saakola bulungi ne banteekera ku script. Why? Ati omanyi waliwo ba actors, ba writers, ba directors, waliwo webigaana. Obwongo tebulowooza nnyo nga busobola okulowooza ekiri given. Do I make sense? Bwe bagamba nti acting ng'omubbi kyangu naye ngenda kwogera ki? Naye bampa ebigambo nti awo omubbi kiba kyangu. That's why olumu wabeerawo ba writers. Omuntu ali writer olumu tabeera good actor. Nga ye ku lwawandika ati story ogitegeera naye mugambe gikole. Nga tasobola. So I have acted nga sina script but it was a little bit hard for me. Ne banteekako ku script naye bw'obeera ku script osobola okwongeramu ebyo ne biflowinga. Yes. So you prefer movie ya script? Right now, yes. Dani zirize bagamba nti ulukoma yimirira awo mwesange wano mwogere bwe muti. Nsobola naye balutalo. It's not something I like. Nsobola but it's not my thing. Naye nga kisoboka bonteekawo wali tugenda naawe. Obibalansinze otya? First of all, nasooka nemmanya nzikakkanya omutima gwange n'obwongo bwange. Nemmanya buli kimu kirina obudde bwakyo. Family. Video mulala si eyange. Abadduka badduke ejja kutambula mpola mpola. Asitantuuka. You get what I mean? Because right now I'm in theatre and I've been doing Beloved. I've been shooting a series called Beloved, Eric TV. Ngenda ku Beloved emisana nkola from 6 to 4. 6, 12. Ezokumacha. From 4 bera ku National Theatre paka 10 ez'ekiro. Every day for the past this whole year. Yes. Past few months. Kati how do you balance amakaago? Ekyo kyenkugambye. Nkola ekirina okukolebwa mu budde bwakyo. Nenzireka nendaba abaana bange. Weekends mba n'abaana bange. Kadde kenninako abaana bange. Kati ebirala bijja kujja bwe naamala wano nga nkwata ku music wange nkwata wali yangoba. Already my music is on YouTube. I release. I do my shows when I can. And I am good with who I am and what I do. So sigenda kuba pressure nti omuntu akoze concert naye concert nziraba ate nzaagala. Mwana kubawo concert n'ogamba mwana yakubye ekintu laba Katonda. And I admire. And I am happy. But I'm also doing good where I am. I am. Togenda kudduka misinde. Sigenda gwa bigo. I am good where I am. God has blessed me. Kati this year watu waddeyo yadde oluyimba. Gantwala gyali. Omupromoti nga bw'oyagala. Naye olowooza tebamuwulira. Simulyamu sente, simulyamu. Nyogera ngambe ensi yonna leero nange bampeerezaayo eza kola tunes. Bannange nafunyeyo busho. I would love to, but in the National Theatre and I'm on your TVs every day. Ku TV kwankulaba. Kati lwaki nziruka mu movie. Twagala kola kikuba ku ki? Ku TV. Twagala ki? Twagala sente. Twagala. Sente kye kikulu. Munziruse emisinde gye sitasobola. Kukatiti. Mwagala kigwa okolera ki? Range Rover okolera ki? Eri gy'obadde ovuga eri gye njagala. Nzagi yinaani? Igwe nnyabo. Meddu sinzirusa. Naye kale otesinzeeko ku Waters. Nga twogera mazima. Yes. Music ne movie sofa wooli. Kiriwa ky'ogamba nti naye wali tumenyeka nnyo waneeno kiyinza okwanguwamu. Yanga kye nagambye ky'otaawulidde mwana gwe. Tusobola kwekuba ndobo okulondako ku baana bange. Nyerere kubaako kimu just oganye buganye tubuulira. As I said, ensi eraba, we present to the world. We are shining to the world. God has given us that chance. Tusobola kulondera nsi kyeyagala. Who is your music manager? Mbyagala. Who is your music manager? Can music. No. Kani eyo yannemye okutegeera. Kani eyo eteekwa kuba yiyo.
Rihanna ali mu company. nga we managinga Ali mu company kibagita bati. mbuuza nnyo abaawanno Ati akwa mwe mwatumanyira nnyo mumanyi ne nanyini waani ani nanyini wa omwaka omumanyi. atogeraga In the swangs sense, atogeraga amaswangs ate swangs yani. Julius Olishwa ya Julius yekka oba yiye. Gobo kubira Julius kata soga mena. bali awo ne Benoni batufumba naye nga it's a company that is running well and it's doing great. naye ati kale tubamanyi bae naye ati bwe nkubuuza bananyini kani be baani oli bagwako weka oli bagwako. There are some people who don't want it like that. Bo balina sente zaabwe bafuna sente zaabwe. Betuva wano ojja kuntwalako mu kkani. Kyekyo nja kutwalayo kasita tojja na kamera. Tojja. Tusayininga ne wali contract. Okuvaayo ng'oyogera amanya ga banno. Mu kkani gye bayinza n'okunsayiningira eyo. Naye walayi olaba genda mu maaso. Genda mu maaso n'okuzanya film. Era ndi mu maaso ate n'okwegayira ba presenter nzanya owa radio nzanya ono bwakola ati toyagala byogera naye naawe obimanyi kituufu music wakwegayirira firimu ani agenda okwegayirira bw'omala ozanya naye ngayira byonna tusobola obikola mwabe nkugambye gwadduka supiidi nze nziruka supiidi mu baana bo olinamu omwana gwolaba ayinza okuba ne gundiyo bombi kotona bala bojja bala bali bagayi bakabisa you mother of boys wade tokimanyi nakimanya wulira endiga no mbadde manyi omulenzi omunaye nali simanyi ono owokubiri balenzi balungi bulungi naawe kyova ogamba bale balungi bakuliddemu sente weeri obulamu bulungi bannange naffe mutuleke tunyumirwe tetwabikuliramu aba naffe katuba planingire so saaga nze nali akawunga ne kanta mboyogera ku kinyeebwa nze nkimanyi right left angle center ana bange bajja kiryanga bagadde nange namukwano gwange oyo gwolaba mu black oyo Kim muli wa kinyeebwa ne bw'omuteerawo ebinyeebwa by'empeke si benjala yaŋŋamba yali annyo ebinyeebwa wali omunyeebwa ogwa bokisi omunyeebwa waliwo empuuta nga mugula ebifinga 5 muli abantu 2 ewaka ne mugiryamu supu akawoowo ku ttooke mbeka naawe abaana bange balina otusomukola mutya supu kasa muteekamu ekifi naye twakigabaniza omuto nafunanga ekifi naye abalala simanyi babali bali akawoowo kawoowo ne bamala ne bongeramu amazzi. I am not blaming my parents, they did a good job at least akawoowo bakampaneravu naye abaana bange planned it is wakowa omunyeebwa simunyiriza munyeebwa omunyeebwa naye ate mbabi wagufumba guwooma ewaka ebyo mugenzi atadde ku ttooke n'ennyama awo guwooma naye nze omunyeebwa nti ngulya nti njagala okubamu emiggo kinyeebwa is a stable food binyeebwa naye nze munaye mbyagala tewali abiganye yes tewali abiganye choice mbiyitako kujjako nalya nnyo entula oli wantula ekitegeeza kati gwe kinyeebwa kyentulayo wala nnyo entula nga walaba tula nebbiriŋŋanya kati nalya nnyo entula nebbiriŋŋanya natwala nnyo entula nebbiriŋŋanya n'ennyaanya ennyaanya ku kawunga okusiikasiika ennyaanya bwe bati n'ebitulatula kati ebyo saagalira ddala n'abyogerako annyiriza ddala kati naye toyogera ku kinyeebwa kubanga oluyi luyinza okujja twogere ku muzannyo gw'oli mu kuteeka wano ku National Theatre. How long is it? Gugenda kubeerawo bbanga ki? Omuzannyo guno already gulaga tuli mu June taata ne weekend esembayo sandikuvumidde bantu naye bannange omuzannyo gaffe baguyita The Lovelies guli ku National Theatre. Ate mbu bazannya babiri. Naye mukikola mutya? Kyenva njagala ojja olabe art kye bayita art enzio ojjanga olabe talents. Muzannya babiri ku stage nga mwogera oba nga muli ku music. As I said jangu olabe kye bayita art tuve mu bye twamanyira twabimanyira nnyo speed gye tudduka naye nga ffe tuli ku National Theatre buli Friday, Saturday, Sunday eno weekend esembayo tandika saa emu zennyini ez'abazungu tusasula emitwalo 5 yeso 5 jeje nyini nga ntono webale ddati nja kuwa omwojjo nja kusasula 15 ngenda kulindirira ku entrance musabye ssente entono
biri mu luzungu. Yes. Luzungu mujja tutegeera. Abantu babiri ku stage mweka. Aba jangu nze ina kwa ticket ya bwerere. Leero have to be here. Yes, oli wa bwerere. Yes, nyo kubeera wano. Jangu enkyale lero nsikwagala kulabako nyizizo inaga musobozo. Ne leero ndabye wali bulungi njaga kukuba bifaananyi wali eri mali nyingire munda. Mwatezereso wano ebweru. Nakola leero yakisikompadde. Jangu kwencha. Jangu encha dadi ayinza okujja encho ayinza omugwako gwa Adamu no. Dadi naja ne mkuba oluseke. Kitegeero wewe wancha. Dadi encha n'abaawo. Nkugambye ate nakuddamu nti. Encha sawa emu ye? Ye. Ojja 12 kitundu tokola totuswazi. 12 kitundu ne tuyingira saa mtu ne dadi talina agenda kubeera nnyo naye kumpi. Kambeerewo. Nakuyise dda. No anti njagala kula kumpi ne dadi wano. Nga bw'abangwe tuba tuseka. N'okujja mu budde n'omulengera abweru awo yingira. Kuba bw'ayingira okutuula abeera ne security. Simanyi wono omufuna. Birimu security za dadi. Dadi ali security na. Namutuukako. Oh Lord, I can't. Dadi ojja mufuna. Nenjaga bambi mwagala bambi. Nyumira nnyo abasajja ababeera nga bafumbirwa bawasa ba celebrities naye nga tebaagala mataala. Ng'olaba abeera mu leeni ye. Kati abantu be batyo mbaagala. Ayagala muntu we. Ate bali kukuuma. Nange neekuumye bannange mwiso. Yakuumye. Bino nga ndi mukazi mulungi. Namulabe ddaawo ng'akuba. Ayaka ayagala kumanya oli otya. Mulabye. Kale mutumireko tuve wano Helen. Nzadi nkutumidde. Tunula wa Helen otumire omwami. Yambikolera eri nze neetekamu supu wante wali kyekikola. Tugende. Okay, njaga tumalize program yaffe y'olunaku luno olwaleero. Thank you so much Helen. Webale kukkiriza munange n'otunulako mu kamera yaffe eno. Ate naawe n'olabika bulungi kikulu. Bangi nnyo bagitunuddemu naye ne batulekanga era tuli kyekimu. Naye ate ogitunuddemu n'olabika ate nga totulese kyekimu. Neebalize omwami we yebale kukuuma. Abaana bagambe anka abatumidde luliba olwo njabaleetayo ice cream. Siibula abantu be wano. Banange abantu baffe mwebale tuwuliriza mwebale tulamu mwebale tusupportinga amanya gange nze Helen Lukoma nga nabagambye ndi muyimbi actress muzadde mukwano gwa mikwano music wange gyali ku platforms zonna YouTube, Spotify Helen Lukoma amanya tegakyuka platforms Instagram, Facebook Helen Lukoma amanya tegakyuka. Nina omuzannyo mu National Theatre n'emizannyo ku TV banaye mutusupportinge mujje mutulabe naffe tukwata we tusobola we tukoma namwe mutuyambe mutwambuseeko katono come support and love. Thank you so much. Mukama bakulu. Amina. Kale byeyo yennyini ku Cruise Exclusive Alan Cruz gemanya. Comment section wansawo nkulu nnyo ku kyonna kyonna kye wandyagadde okubanga ate obuuza oba oŋŋamba. Okitegedde? Fonna musibe bulungi mweraba. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo obuguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyamogo ku Ginger Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 8 8 Success Motors. Walk in, drive out. Essimu kasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'essi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna
mu bikanga Samusanga, Apple, Origimo, ate nga balina ne Sina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bagisi z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall, edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne educational gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.